Betty Namakula mu maka g'abazadde be. Libadde essanyu jjerere ng'omukozi wa Bukedde Family Dickson Kulumba era Mr. Bukedde ayanjulwa mwana munne Betty Namakula ku kyalo Bbale Nnyimbwa mu Luweero. Abako olutuuse Kulumba n'atwalibwa butereevu mu nnyumba y'abakadde omwami n'omukyala Wilson Nkuba ne Faith Nalubega n'azaalibwa. Sengala ze Kulumba eri ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano. Namakula naye oluvannyuma azze mu kidaala wakati mu ssanyu n'emizira okuva mu babaddewo. Kulumba atutte ebirabo bingi ddala okusiima abamuzaalira omukyala. Awerekeddwako abakozi ba Bukedde Family abawera n'abakungu okuva mu Bwakabaka bwa Buganda nga bakulembeddwa mu Ssaabaganzi Ssaalongo Emmanuel Sekitoleko kojja wa Kabaka ng'ono akutidde abagole okwagalana. Twagala kuva wano tugende tulayire mayibo olayire bandagaano olubasaamu ne betalina kumenya n'ebintu n'obiwaayo tumanyi nno kati omwana maama wange bamututte mugumu. Kulumba ne Namakula basiimye abantu abayambyeko okuteekateeka omukolo guno n'ababawerekeddeko ekiweesezza omukolo gwabwe ekitiibwa. Ssentebe wange Kizito Musoke, ssentebe nteekateeka, muganda wange Steven Sekannyo oyo ambeereddewo nnyo. Nebaza taata wange banaye taata wange neyanziza n'ama wange neyanziza nnyo mama wange mwebale kumbeererawo. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku bwa Bukedde TV. Kiboleka epetesoka ya Mutembeyi eyokubiri wa board eyokusatu sawuza namanya kumanya wa Kigali Bera odikajja Bakulumba tubaagaliza buwanguzi. Abooluganda bakutte emigoba nte ne balumba abantu bebalumiriza okubanyagako ettaka lyabwe kyokka basanzeeyo ate ekibinja ekirina ebijambiya ne balwanagana nga kati abamu banyiga biwundu wetwogerera bino bibadde Bbale mu Kayunga. Abaana n'abazzukulu b'omugenzi Hajji Abdul Nur Sekitto nga bakulembeddwamu Ibrahim Kabambwe ne Nuru Nakiranda beegatiddwako abatuuze abanebanja ku ttaka lino eririko enkayana ne balumba ebalumiriza okulibanyagako olwo olutalo ne lukoya. Essaawa zino ffe tuli ku mbeera yaffe abamuze baffe abali ku bibanja sifudde oba oli wali mutuufu w'ettaka nze sirwanira ttaka. Ttaka lya taata waffe Abdul Nur Sekitto abayindi baali amaka byonna tubirese gye tubeera tuzze kufiiririra ku ttaka lya kitaffe. Bino bibadde ku kyalo Nsiima mu ggombolola y'e Bbale mu disitulikiti y'e Kayunga ng'abooluganda bano bagamba nti omugenzi Sekitto yabalekera yikaliza ettaka 600 nga waliwo bayise bannakigwanyizi abaagala okulibatwalako mu lukujjukujju. Balumiriza ofiisi ekola ku by'ettaka emukono kwekobaana ne bayita abafere ne bafulumya ekyapa kya special title mu mwaka 2015 nga tebeebuuzizza ku bafamire abalina ekyapa kye baafuna mu 1973. Tusaba bekikwatako bonna batuyambe mu buli ngeri yonna kubanga bagamba babaguza twagala tumanya yabaguza nga ffe bannannyini ettaka. Kabambwe agamba nti ku ttaka lino tulakita ze zitandise okusenda nga benako ne faamu kwe balundira ente n'embuzi saako ennimiro nga ab'ebyokwerinda bwe babatuukirira tebabayamba. Olwaleero ekyapa kyabwe bakiguzizza bakiwandisa mu mannya g'omuyindi Parakash Kumaro. Tugezezaako nnyo okutulesinga Parakash Kumaro wawaali yatulema okufuna. Baina abasejuli kwa katongole chaka sejuli kako ke batambula nako ke kakuma loko baina mu Kyokka RDC w'e Kayunga Elijah Madoyi agamba nti abafamire Hajji Sekitto yabayita bamuleetera ebiwandiiko ng'ensonga zaakatandika ne batalabikako. Bano ab'e Bbale abagamba nti omuyindi yagula ettaka abwe bajja wange ne bagamba nti banange ebintu ebiri mu nsi bizibu bw'onaayingira mu kitunga tonna bwino oyinza okukola mistake mugende mundeetere fayiro ekwata ku bintu byamwe byonna
bwenamala okufuna fayiro zino bbiri naye omuyindi nja kumuyita okwekole appropriate decision bo tebandeetera. Agambye n'enkaayana z'ettaka mu Kayunga ziyitiridde nga zeetaaga gavumenti okusalira amagezi kyokka ng'asuubizza okugendayo okuyimiriza bonna basende ettaka lino. Ate oluvannyuma lwa RDC w'e Kasanga Tijemba Moses okuyingira mu butakkanya bw'abenju y'ewana Kabiswaye kanywa omusulo mu Buwambo mu disitulikiti ya Kiso okukkaanya ku ngabana y'ettaka jjajjaabwe lyabalekera n'obutatataaganya batuuze abalina okutya nti essaawa yonna bandisengulwa ku bibanja byabwe. Ettaka lino liwerako yiika 239 era nga liriko abatuuze abasoba mu 1500 nga abafamire ya Kabiswa basalawo okuddamu okulipunta omulimu gwe bakwasa Haji Kamoga okumalawo endooliito zino. Abakulembeze basabye abatuuze okuba abakakkamu. Twali kizibu kyonna tusanze ku ground era nsuubira tujja kumalako bulungi banga tetukwata mu nsonga mbeka sure tuzikwata bulungi mpaka nkomerero yaazo batwetaaga tumaliriza omulimu abamutuuze alina ekyapa kye ate mumanyage. Sofa ettaka tulisabeyinze twebaza abantu b'Ebuwambo baliso cooperative tukyalinoonya okuba mulimu ab'ebibanja naye byonna bijja kuggwa. Sawulo ow'okulira ne Josephine Innocent Ssenfumbe bakusakidde eggulu lino kulabukidde TV1. Rwengo mu Bukoto South abaayo bo basanyufu bya nsusso oluvannyuma lw'omubaka waabwe gwe baalonda kubasuubiza amasannyalaze nga we twogerera bino gatandise okukolebwako. Abatuuze mu konstituensi ya Bukoto South mu district y'e Rwengo babuganye essanyu oluvannyuma lw'okufuna amasannyalaze mu luka gw'ebusubi mu ggombolola y'e Kiseka. Bagamba babadde bamaze emyaka nga balajjanira gavumenti okubawa amasannyalaze era nga bano omuli abalimi b'emmwanyi banannyini masomero abasaaluni n'abalala basanyukidde enteekateeka eno. Ne kakati amasannyalaze kegazze tusuubira tugenda kufuna ebyuma tufune saaluni zitusemberere okumpi naye nga luli tubale tuzijjawa tuzijja bunaayira. Tulina busola ng'oluusi mu nkuba buzikira. Nze nasaba amasannyalaze mu 2019 agamba mama wange Seke naye n'okutuusa olwali sigafunanga. Twawayalinga ne batugamba mu nnaku 3 tujja kubeera nga tumaze okufuna amasannyalaze. Ssente twewola neewole ne tuziteekayo ezasooka ne batugamba nti ezo zo muzeerabire. Dr. Twaha Kagabo abakiikirira mu paalamenti nga yeyajjayo muna NRM Haji Muyanja Mbabaali yawomye omutwe mu nteekateeka eno. Bwe tukoledde emboozi eno ng'ebitongole ebyakwasibwa omulimu gw'okubunyisa amasannyalaze mu bitundu bya Masaka ku lwawumeme nga bikulembeddwamu Yinginiya Ronald Lukooya bakakasizza abatuuze nti baakukola buli kisoboka okulaba nti mu bbanga ttono amasannyalaze gabuna. Bwe tuli wano wennyini twagala tuveeyo nga amasannyalaze gakola ki nga gaaka abantu bamanye nti bisoboka. Omubaka Kagabo ategeezezza nti kino akikoze okutuukiriza obweyamu bwe yakola ng'anoonya akalulu akamutuusa mu ntebe. Amasannyalaze buli lwe gatuuka awantu enkulaakulana ebeegendagenda mu maaso. Nabwe kityo abantu bange mbategeeza mu bitundu ebirala nti tutandikidde mu luka gw'ebusubi ekyalo ky'ekyetume tugenda kuzzaako ekyalo ky'ekanku Lukindu ate n'ekisansala ng'amasannyalaze tugabatuusaako ebimu nga tutuukiriza manifesito yaffe ey'enkulaakulana ey'omuggo. Abatuuze basiimye omubaka waabwe era nti kati bafunye essuubi ery'okutandika okulaba ku gataliiko nfuufu. Omwoyo gw'eggwanga era tusiima nnyo ensonga ezo gy'okoze kubanga twakulonda tukiwooleza mbulowooleza nti yeebale nnyo yeebalire ddala okutuleetera enkulaakulana eyo. Stephen Bulega yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mu gataliiko nfuufu ag'ebyemizannyo oluvannyuma lw'okulaga emboozi ya musaayi muto Blair Mbuluwaze ono nga yeegomba okubeera Difri awedde emirimu ow'omuzannyo gw'omupiira. Difri ali ku ddaala erya FIFA ayitibwa Malex Nakito aliko ebintu byamutwalidde ebyoyambisibwa mu badifiri nga balamula omupiira mu kisaawe. Oluvannyuma lw'okulaga emboozi ya musaayi muto Blair Mbuluwaze abeera Makindye ng'ono yeegomba omulimu gw'okukomonta effirimbi. Mu mawulire gafa gataliiko enfuufu ku Sande ewedde ono bannabyabyesanya ab'enjawulo batandise okumudduukirira ne bikozesebwa mu kulamula omupiira. Malex Nakitto ng'ali ku ddaala ly'ensi yonna mu kulamula omupiira ne bbaaji ya FIFA akyalidde ku Mbuluwaze mu maka g'abazadde be Makindye n'abako ebintu byamuwa. Ono amwadde omujoozi omujjuvu ogwambala baddifuli nga kuliko n'engatto kaddi emyufu n'eya kyenvu ekitabo omuli amateeka ga FIFA ku muzannyo gw'omupiira obutambaala wamu n'engoye ez'okutendekebwamu. Bw'oyambala jazzi bw'otyo kabeera ku lefuti kateeka kuno bakakwasaako gamu t-shirts
mulimu shorts zonna no zonna mulimu stockings ozirabye bino byonna bya training isamu bukono oluvannyuma lw'okulaba eggulire eryo ku Bukedde TV nendiraba nga lyogera ku mwana oyo ate naye nemulaba ng'ayogera ng'awulira nga yeegomba okwegomba okubeerako refari naye wano mu Uganda paka ne ku ddala ly'ensi yonna nga nze kyankwatako nnyo era nange nempulira nga nsanyuse okulaba nga waliyo omwana omuto musaayi muto myaka 12 14 nga yeegomba authority ba referees gye bayina. Mpulira bulungi omuntu yenna nga referee of FIFA Malex Nakitto nga waze ku lunaku lwa leero okunyamba kuba eddoboozi lyaffe liba liwuliddwawo. Malex Nakitto alisema Blair Mbuluwaze Juliet Nakaketo nga musanyufu olw'obwambi bwadde mutabani we. Era neebaza Katonda ku lwekyo. Febaani abantu bangi balina ebirooto eyo naye ng'ebirooto byabwe birina we bizikirira naye neebaza Katonda kubanga omwana wange waliwo abamulabye. Mbuluwaze muyizi mu siniya esooka kusomera St. Mbuga Vocational School e Makindye ng'alina ekirooto ky'okufuuka diifuli ow'amaanyi mu nsi yonna. Weewaawo katusabe ekirooto kituukirire gyenna emizannyo gya Olympics gibulako ennaku 46 zokka gibeerewo mu Tokyo kibuga kya Japan wabula y'omuddusi Omungereza Muhammad Farah ono ye akyalemeddwa okuyitamu.